akunduza ez'abanne ng'ezize zigejja. Bassebo ne bannyabo, Sempole embuzi azza mugongo, Sebagayaza kuuku nti ate enkya banakoola kasooli. Sebuguzi bwa nnume tekubula nteera. Bassebo ne bannyabo nange nsoboddeyo obwenyinga enkandaggo tubaluule kubanga bagamba awuliriza omubaluuza ate amannyo gajjako ebikalu. Najja kulaba nnyabo bw'atambula abunakyalo, najja n'ebyange ne binyiriza embuga. Mbaga enyuma kiro bw'atagenda kubba aba agenze kulwana. Senkuba yaggulo bw'etekuba mubbi ekuba musezi. Mbaga zantabanga talina kyakwambala. Embaga ennyangu n'owettimpa aleeta. Butooke buto bugwana nva. Bassebo ne bannyabo ate ekirebeza empina gaba mazina ga mudondo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka era nga nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali Musaza Busiro. Kabaka ono gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Balasangeye. Kitabo kino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Nze nakiwandiika kigula emitwalo 600. Gwe naagala okukyefunira yita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri kasala 256 751 47 oba MTN eri kasala 256 788 461 228. Bassebo ne bannyabo, waliwo erinnya lyenjagala okubategeeza amakulu gaalyo. Erinnya lino olisangako mu beddira enkima, olisangako mu beddira omutima, olisangako mu beddira emmamba. Erinnya lino lyafuuka katebulanya, lyafuuka bigendegatanye okufaananako emmese eridde eky'omulirize. Kaakati erinnya eriyitibwa Ddamulira. Ddamulira olisanga mu bika bingi, naye njagala okubajja amaggwa musenvule. Bw'ogenda mu mbuga oba mu ssabo, njagala owulirize ebigambo bino. Emmandwa nejja okubalamulira, naye omukeeka gwe baalirira emmandwa okusobola okubalamulira gwe guyitibwa Ddamulira. Kati gwe wenna ayitibwa Ddamulira, njagala otegeera ensibuko y'erinnya lyo nti omukeeka gwe baalirira emmandwa okutuulako. Jjukira nti emmandwa ye muntu eyeetisse empewo ayitibwa emmandwa. Kati emmandwa okutuula ku mukeeka ogwo okubalamulira n'omukeeka kwe guyitibwa Ddamulira. Kyokka ate omukeeka ogutuulwako mu ssabo nga tegutuulwako mmandwa guyitibwa Ddamula. Nawankubadde waliwo omuggo oguyitibwa Ddamula ogukwasibwa Katikkiro, ng'omuggo guno gutemwa mu kibira ekiyitibwa Luggo ekiri Essese, n'ekirala Buwe ekiri e Buvuma. Omuggo ogwo munnange gwatandika okwasibwa Katikkiro ku mulembe gwa Kabaka Kyabaggu, Kabaka wa Buganda owa 25. Era Katikkiro yasooka okukwata omuggo oguyitibwa Ddamula yali ayitibwa Kabinuli, yali yeddira Nvuma. Omuggo ogwo Ddamula kakati gwe gukyakwasibwa Katikkiro. Naye nga njagala okutegeeza n'omuggo ogwo Ddamula guyina erinnya eddala. Bw'oba toguyise Ddamula oguyita Mbagambira. Kale n'olw'ensonga eyo ebigambo bingi empapula ntono nga taakumalireyo. Njagala mukkirize nange mbyekube oba ngende muwulule ng'omusale w'amatwa ayambadde omudaali. Ekiribata kyenditta wazira ennyanja n'omuliro. Bannange sijja kulemera wano okufuuka ate munnange embwege eziwa emmere obwami nga zigamba eyaleero emyusa eyajjo n'ozibuuza nti eneefumbwa enkya eneemyuka mu kwenda oba ssekiboobo. Lwaki ntandika okwemalamala nga embwa egoba enjovu? Ekyamazima kiri nti nange sijja kukekeranga Kasujju agamba nti embuga eyange njajji kuba mu ggulu, n'omubuuza nti mu ggulu nga wala nnyo gwe Kasujju okubayo embuga. Mbitadde.